To be honest, nange nalaba nti ngeze. So it was more of kankendeze weight. Nakendeza bere, nenkendeza olubuto n'omugongo. So bankola lipo. Kati nakendeza mabere na lipo na tummy tuck. Yeah. Naye saagata ko kintu kyonna. Wakolera wano mu Uganda? Yeah, nali mbwangu. Mu Uganda tulina so many people abali qualified. Dr. Gwenkozesa refine. Abantu bava America, bava Canada okujja wano e Uganda okumulaba. So Uganda tulina abantu abasoma. Bayinza okuba nga tebasomera wano naye nga bamanyi kye bakola. Zino zirima engalo? What do you mean okulima? Like to dig. When I say I'm a farmer, silima, we sell eggs wholesale. So we have eggs in cages. Nze obulamu bwange bwonna mbadde mukozi. Abazadde bange batufangako naye ngera nkola. Kati nokubeera n'omwami nga yakola naye tekitegeeza nti siina kola kubanga abaana ngenda kuza njagala abaana bakule nga balaba nti mami akola ki akola. Buli kye neegomba mbeera njagala kubanga nsobola okyetuusaako nga siina kgenda kusabiriza simanyi kusabiriza. Twakava on holiday, twakava mu vacation. I get a wifely monthly allowance. Zenali like sibanja simubanja. Basically yali angamba wumola ngaloza nja kutula waka. Kati zenali nkole UK mu Omusaala yangamba nti kubanga yantela sente mu business naye nagamba nti guno Omusaala gwobadde okola mu Omusaala zizino jazifu. Actually oba sizibanjangako, it's like a standing order. On the 1st of each month I get my allowance. Ruth Reasoko kuba ku buji bali bawala babiri nga emyezi n'emyezi babadde bampereza false report nga siriiwo. Ruth ye nagamba kankugambe natandika from the beginning nagamba bulijjo bwe tuweereza report si ntuufu. Namugamba lwaki olwo lwesi lulaba mu report. Kati nagamba baddange bwe mba nimba mukama ye mujulizi like sisobola kuwayiriza muntu. Omuwala ya Ruth nagamba nti nedda wali wajja leero naye sente tezibadde teziwera nga ngenda mukwata ezo sente ate mwogerezeeko. Nemugamba Ruth ebyo bintu tebigatta. Lwaki osirikira sente ng'omuntu asasudde olugoye? Kati awo n'akaaba nangamba sijja kiddamu. Actually Michael n'atuuka n'okulowooza nti Ruth ayinako ebyama byammanyiiko. Nga Mike agamba guno gwe guzzeeko gwe gwokubiri ki ekikugaana okujja omwana omuwala ono mu business yo. Naye ne mugamba mulina Michael nagamba that's your weakness. Kati awate ne tufuukira ddala mikwano naye nga ntaddewo Esther abeere maaso gange. She was a store manager, she was my personal assistant, she was a brand manager, and she was a home manager. So home manager gwasasula school fees, gwa making sure engoye z'abaana tezibalekaawo, buli kimu gwakola food shopping, buli kimu. Kati ebyo byonna nga ndaba Amos yabikola ye takyabiri yali ku my best friend this naye nga nkusasula. Kati nange ne mugamba ddayo mu dduuka kubanga kati ompulizanga kusasula okubeera mukwano gwange. Kati ekyo I think kyekyasinga omukola obubi. Anything I say will just be the truth. But I refuse to be blackmailed and bullied. Ne mugamba Ruth, you're not being bullied. You took something and I'm asking you to return it. You can't be a victim and a thief at the same time. Saying you stole from Bougie is not defamation. It's the truth. I will file a police report. Kati owe twakoma. Ekyessimu kyekyanjogeza nti bw'otokomya away essimu which is company property nja kukola ki bwe binaatuuka ku police negiri emisango just takuloopa nja gireeta. But okutuuka okugamba nti namugamba sign oba nkuwaayirize ekyokuwaayiriza is so damaging. It's so damaging. People don't realize that is so damaging to my brand.